kumanya fanto bya kale story yange bachali mpambu kale nanga banyumirwa mu kibaluma kale abamwe mitima gibazimba kale Export TV to the world. Abakadde baffe abalungi tubalamusizaako nnyo mwebalege emirimu gye mutuusaako engalo Katonda omulungi yeebale kubakuuma. Abakkirizira mu Buisiraamu tujja balamusaako n'ekiramuso ekitukuvu nti assalamu alaikum. Ate bakadde baffe abakkirizira mu byobuwangwa tujja bagamba nti buweza. Oli ku Export TV online channel, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, buli wamu wetuli, YouTube subscribinga ate tokomaawo sharinga ne munno ensonga zitegere bukwakku. Amanya omwana Soda abe nagamba abeera ku kamera ensonga nazikutusaako malidadi sana. Aba El Shaddai Money Service International batambuza akasente. Muganda wange gwagala okutambuza akasente, ensonga z'abakadama zikutte wansi ne waggulu. Wayagala kuddusa akasente ko kajje mu nsi z'Abawarabu katuuke Uganda nga kali bulungi nnyo nga kali safe, kozesa aba El Shaddai Money Service bakatambuze bulungi bakatuse wonna woyagala. Gwabuuza mbafuna ntya? Enamba zaabwe zibeera waawo wansi, just inbox them mutuuke ku nzikiriziganya then bakolere transaction embeera etambule bukwakku nnyo. Abagoberera ensonga mwebale gwe yakatwegattako tugattireko ne ku banno bangi bajja ensonga zitambule bulungi. Abagala okulanga naffe enamba zaffe zibeera waawo wansi, osobola otwinboxinga ensonga ne zitambula bulungi. Katutandike. Omukulu Kabaka Mwanga kasookedde ave Elakai oluvannyuma lw'okukola ka vidiyo kannanyirira ne ka trending ne kagenda all nga kasimbukira ku mayengo ga TikTok. Omukulu teyasalawo kuddiriza, omukulu yafuuka kye baawalula ng'ayambibwako obudde buno akolanga maneja we omukulu Raimoja. Raimoja nno muyimbi nno, abamu Raimoja mumulaba bulabyawo. Raimoja kyemumanyiko nze nganze Raimoja muyimbi, Raimoja songwriter, ate Raimoja musawo, erivubuka ssawo eriwedde emirimu. Raimoja ayimbako oluyimba, by the way ennyimba bbiri zemmanyizi, ayimbako ne Omukunja Atasera. Waliwo oluyimba lwe bayimba, babadde kyabawogano kamala abampalanira hipusi zange. Oluyimba olwo ba tiktokers naddala abalina amakudde lwabanyumira nnyo ne mutuuzaamu abawala, lwabanyumira nnyo n'abasajja n'atugattamu oluyimba awo ddayo osome Raimoja omukulu oyo. So ati amuluddemu nnyo teyaggwamu mugwe. Kabaka Mwanga agenda ku ssomero, twafuna basari era weeri, era tulina omukisa obategeeza nti of recently company y'abanaffe aba Infotrust Property Consultants yamukoledde ka shopping ne shoppinga ebintu byagenda okukozesa ku ssomero, era saawa yonna omukulu mwandi mulaba nga azeeyo okukakkalabya emisomo. Ne muto we Julius naye mwali. Bangi mubadde mubuuza omukulu azzaako ki? Kabaka Mwanga azzaako ki? Ate teyayambadde studio. Abe abakulu bano ogenda bawa ku ndongo ey'akaweerege omukulu Kabaka Mwanga gy'ayagala otuleka nga tudigida, ye agende ayambalagane bafaafaagane bukanzu n'ebitabo, then bw'anaakomawo atandikira awo. Bangi twebuuza Kabaka Mwanga azzaako ki? Yasooka n'azannya ku comedy, waliwo comedy buskits wabadde bazannya ennaku zino ne muganda we Julius ku TikTok ya omukulu Raimoja. Julius yoye yali mu ka video ng'ayoza ebintu. Julius bu video bamwambaza akateeteeyi aka red n'alabikanga ka modo. Bannange ono Julius, eno famire ya Muzeeyi Ruyinda olemwa. Julius naye ssebo tagenda tagooka ssebo. Kati Kabaka Mwanga ng'ali newamu ne maneja we bakutte ekkalaamu ne bawandiika endongo
akaweerege omukulu ng'atunyumiza nti gy'ayise tebibadde byangu n'akamu ssebo. Era mumuleke avimbe, mumuleke ajoge siba. Omukulu yatugambye okutuuka wano ssebo zibadde kuhaso njereere kale. Muleke ndigiddemu kale mwabateeka ndowooza yabadde alina obbakolimirawo kale ne twakategedde. So mukadde wange Abe ensonga mbadde njagala ozibatuuseeko. Omuziki gw'omukulu mbadde njagala oguba playingiremu bakakase oba endongo mu eri omukulu anaagisobola. Omuwandiisi lwa Imoja Penny kyekyo then tukomentinge tulabe ekiddako. Oli ku expo Abe endongo sooka ogibakubemu tulabe ekigenda mu maaso. Temumanyi nakumanya bantu byakale sitole yange bakyali mpanvu kale naye nga bwenyumirwamu kibaluma kale abamu mitima gibazimba kale. Temumanyi nakumanya abantu byakale sitole yange bakyali mpanvu kale naye nga bwenyumirwamu kibaluma kale abamu mitima gibazimba kale. Saga. Alikulu temumanyi nakumanya abantu byakale sitole yange bakyali mpanvu kale naye nga bwenyumirwamu kibaluma kale abamu mitima gibazimba kale. Temumanyi nakumanya abantu byakale sitole yange bakyali mpanvu kale naye nga bwenyumirwamu kibaluma kale abamu mitima gibazimba kale. Nabwe yayagala sinze bwe nayagala muwafu gye nakulira mu kyalo gye nasomera naye nga bambi bakobe totabere yasala amatu naye line anti oziwulidde omukulu seba afubutugaluga fulo omuwulidde ndowooza fresh kid gy'oli ne bato banno nga ba Felista ono omukulu Kapiripiiti n'abalala bangi Remake bangi nnyo mwesibe ebbiri kabaka abayingiridde mu kisaawe kyammwe ekyokufubutuka lugafulo. Oba lwaki abaana abato abasinga bayimba lugafulo? Kati teeka komenti yo wansi awo otubuulire omukulu endongo eri etya, endongo anaagisobola oba omukulu agezeeko okulima obaddeyo era akaayi. Naye omukulu yatugamba taddala akaayi n'ey'omumuwaaki. Ate kirungi atandise ofuna ebirungi mu kibuga okusoma, atandise okusoma. So komenti ng'otubuulire endongo enaatumazaako gw'ayagala ku luyimba lw'omukulu
inboxing enamba zizo dukambira otu inboxing aba Export TV anti ensonga zisooka hano tu inboxing Abe oluyimba agenda kuba alukutera ku simu yo naawe olwongereyo ensonga zibere nga zitambula maridadi sana. Ambadde omwana soda nga tuli wamu ne mukadde waffe Abe ne bakadde baffe aba El Shaddai Money Service ensonga zaabwe zibeera za kasente. Abatwagala entakera tubeeyanza temujjanga okwo mwongere okulaba Expo ate abaagala okulanga naffe oluggi lukyali luggule mujje tulanga ab'amasomero bizinesi yonna tusobola ogiranga tulina packages ez'enjawulo. So totya jangu tuteese inbox singa tusooke tuteese tulabe ensonga zinatambula. Mukama abatukuumire ku lwa Katonda n'ensi yange. Export TV to the world.